Bambi kitalo nnyo maziga milanga bibobe kunyolwa kuulira kwegamba nga embeera obulamu bukuluma era nga wano mu Uganda weekend eno twaviiddwako abasajja basatu twandigambye muno basajja njasa biggu basajja mpologoma basajja maanyi basajja biggu lwaki nkyogedde bwe nti first of all in the entertainment industry twaluzinze omuvubuka amanyiddwa nga comedian abasinga badde mumanyinga MCEZD but as a whole country tufiiriddwa abasajja abasize okulwanira eggwanga lino okulamu lwalituusa no era nga kwe kwabadde afande Kuteesa then ne afande Lokech ono nga yabadde deputy IGP wa Kampala era nga badde amanyiddwa nga Lokech. Amaziga n'ebiwoobe byabundikidde ebibuga byonna mu ggwanga lya Uganda Namutamba wano ennyini Kampala Said Zawali Mogadishu n'ebibuga ebirala n'ebitongole ebyenjawulo. Wabula mu kufiirwa kuno bintu binnyo byeyolese era nga twagala okumanya ki ekyaviiriddeko abantu bano okufa. Wabula omu ku bo kigambibwa muno yafudde sukaali omulala yafudde blood clot abasinga muyinza ga blood clot nedda kiri blood clot obeera n'akantu mu musaayigo ne keesiba ekigere kyafuna obuzibu omusuwa gulinga connectinga bulungi nnyo n'omutima tabbo nejja naye omukulu ayogerera poliisi Fred Enanga yafudde n'awa ripooti eyiye ne tugiwulira abasinga ne mugiyise yes no Mukyala ayogerera UPDF ne yavudde n'awa ripooti eyiye naye ne tugiwuliriza wabula ne engeri kati yadde muno takyali mu magye no engeri yadde nga takyabeera nnyo mu magye nga wabula yakulira nkyogere ntya he had put aside duties in the army. Now he was into the police as the deputy IGP. So police yadde ino okuvaayo neyogera then n'amagye ne gavana ngakola kino ngayogera wabula isimono amanye ebintu bingi ebikwatagana mu magye era claiminga nti alina abantu bangi nnyo mu magye era neggulu twamulabyeko wali ku maka g'omukulu ono afande Lokech nga ze mu drone ye abasinga gye bagamba muno yabambega naye sigenda byogeramu ebikwakaye atera obyogera. Isima atubuulidde ripooti eyiye ku kufa kwa mukulu amanyiddwa nga afande Lokech n'atubuulira n'ebimu ye byatakkiriziganya nabyo ebyayogeddwa wabula sigenda bimudiramu katugende wa Isima small time abeere nga atunyonyolako then tukoma tugenda kuba tugenda mawulire amala mangi nnyo oba Lawrence tukomaawo leero kale katukomaawo katubasiibulirawo amanya enze Kabaka Smith nga bulijjo sikola nze kankola n'omukulu amanyiddwa nga Sir Lawrence ng'onaava walimba King Montage Studios abasangibwa Enankula byekubitaala 0702 104125 ye namba gyesobola okuyitako bakubireko ate yankozeeko leero mu byambalo ye bannaffe aba King aba Twisha Fashions yes be bankozeko mu kyambalo kino so musibe bulungi mwera bakatuwize Isima ate tukwajja kuba tukwatagana olunaku oluddamu. General Paul Lokech twafiiriddwa bajjeno babiri omulundi gumu naye lwaki Lokech yakola amawulire? It's because General Pecos Kuteesa yalwala n'atransferingibwa mu nseki endala nga India family nebanga eryaweeya nti muki mulwadde naye ne public nekimanya nti ali India ku treatment kyobola bwe yafudde titwabadde ki shocked kube wa mukama gye tuva ate gye tukola ki gye tudda but ku Lokech enfa gye yafuddemu n'emyaka gy'ayina yabadde shocking. Hakati obuzibu we buli public relations oyina ofuna omuntu wa community obagamba nti Enanga mwogezi wa police oyina qualities zoyita mu kuba aboogezi b'ebitongole bafuuka ba ambassador era olaba Enanga atuula n'ayogera ekintu ffenna ne tusasama ntugana Enanga abadde ategeera bulungi oba nedda naye nga yakikuwadde bwato diplomatically mukakkamu agamba omukulu Bobi Wine akantu ke yalengedde mu bbanga yabadde drone manya yabadde munyenyi ate nga yabadde nyanyi naye nga ayina okukuwa ekyo diplomatically omulaba nga communicatinga bintu bingi byetukubamu ebituli Enanga byabakoze ki but the communication skill jaina n'obukakkamu luko wesigire bw'obukakkamu obwo ye diplomacy kati madamu byekwaso owa mwogezi w'amagye owa UPDF communication yabuzeemu kukufa kwani kwa generali kwa jeno tuyinza kugamba jeno tiyali atudde mu ntebe n'agwa n'amenyeko okugulu ate we yamenyeko okugulu ne batandika okujjanjaba nti we yagenze mu kinaabiro ate n'aga atassa
okugulu fenna twamenyeka dde okugulu ani atamenyekanga kugulu oba lugalo okitegeera kakati eggulo abantu bonna bali awo geno tikati poliisi autopsy report efulumi nti yamenyeka okugulu ti mu fulakica bagenza okukebera ti nga mulimu blood kirati sibe twali tumanyi blood kirati bivumo by'abayimbi bituulira babyogera sibe blood kirati ti mulimu blood kirati mu kugulu ti ate mu kugulu ne bamubaaga nti ate omusayi ne guyingira mu veini simanyi mu pancreas ne gugenda mu bibumba awo wonna nze lumunja gana lipooti y'abasawo nkubuulire lumunja gana omusawo nvaako saagala lipooti yo kasita omuntu wange akoze eki afudde ekitegedde nvaako ne lipooti zo tituligira lipooti z'abasawo nze ino lipooti sigitegedde sigitegeredde kuddala nti yamenyeka okugulu ng'atudde jeno eyakuba Mogadishu ba Al-Shabaab bonna ne bakola ki ne bavunama ne bamuwa n'erinnya Lion of Mogadishu najja n'akuba mu Sudan Lokech niwe yali Somalia ng'alina ba mu office naye ng'abeera ku front line bu video tewabulabye oyo omusajja gwe tugaa nti yava mu ntebe n'agwa ntebe ki intebe ki eyo yasuula jeno yamenyeka kugulu yali atudde ka plastic ne kamenyeka okugulu yali atudde ku balukoni nti we yagwa yava waggulu n'ayedudumula kumenyeka ki kati batugambye nti ate blood kirati eri genetically zimanyi ya family tibagenza okwasa okugulu nti nga yazimba muno munda ate ne bamubaaga ekifuba ate simanyi ne guyika mu bibumba ne gugenda kataago report tekola ki tekola makulu werefe abaana b'eggulu tusigadde ne tuli bamativu n'omulundi n'oguki n'ogumu kubanga Lokech abadde muto okitegeera senga nabadde mwogezi wa UPDF nandibadde ngamba ekintu kimu General Paul Lokech 3 weeks ago yafunamu ku bulwadde you get abadde wakanga ali bediki ridden abasawo nga bamukolako unfortunately bagezezaako kye bakola ki kyebasobola nisituleza okumenyeka okugulu n'okubaaga ekibumba simanyi veyi siwakanya naye kyegamba kibulamu public relations olina omumatiza omuntu yes kuba kati fedde tuli basawo nze ebintu byonna mbiteeka mu imaginary world nga yamenyeka okugulu ti yava mu ntebe n'agwa ti jeno ti gamba yaseerera nti katugambe yaseeredde mu kinaabiro kitegereka ba mulimu sinki mulimu taapu oyinza oseerera n'okuba omutwe ku sinki blood kirati eno yakafaanananga mayiga we yatugamba nti kabaka alwadde alaje kati ensi yakkiriza mu alaje gwe walaba kasaabasajja wakkiriza nti alaje yamuluma it's because alaje bulwadde gye buli but the communication of Mr. Owekitiibwa Mayiga at a time kabaka we yalabikira people could not believe nti alaje bwe buki alaje bana Uganda balaba ngolajje buli mayina bamanyira mutu wesi bayi bamufumita simanye ekibumba katuoga alaje kabaka wofe narwele alaje nabeera bwatyo so the problem is not nti alaje si bulwadde alaje buki naye onyonyodde otyo omuntu wa bulijjo okukkiriza nti kabaka alaje yakola ki onyonyodde otyo omuntu nti General Paul Lokech ddala yafudde blood kirati mu kugulu nemaana eyingira mu bibumba nemaana etuuka omutima ne gufunwawo nga tegussa you need to fix a very well communicating team baavuddeyo tisimanye ennyumba ya Lokech kibakubye mubadde mwagala asule mu mpuku mubadde mwagala abeere mu mama yingiya pole mubadde mwagala abeewa abajasi babeera mu mama yingiya pole nti laba we basula kyokka babeera tebamanyi nti tuzze bataasa tugenda bakyusize emisaala 1 million katugoba ogenda kujjoba we 1 million omusaala asembayo wansi je noba onoomuwa mmeka yezo onoomuwa zimugaano zimba ennyumba ng'eya Lokech amayinja g'amagye gajjirako ebitiibwa bw'otuuka ku levo ya jeno era akasente oba okakola ki okafuna Lokech yakola si mugenzi wa mabaala nti anoonya femu simanyi nsipendi nga bino ebyammwe simanyi kasuka simanyi yo kya sente
ageze Somalia Mogadishu kasente kenga ye komanda nga kajjawa Uganda aina abaana be okitegeera Buwate waka developinga ayinzo bayagulayo n'emyaka nga 6 memachi emabega poloti tesukka yika 2 you get it so sira bakyewunyisa abantu balina otegera ati bajjeno bafu balina osula obuki obulungi ku level ya jeno agamba kate geewunyisa in fact Lokech adaina sula kololo okitegeera poloti za ne Buwate awo jeno Lokech wasula ekinene nyanzo bayagulayo milioni 810 n'obutawera nkaaga nika kati abantu mwabama uli mu bintu byonna nga tufiiridde jeno waffe mwajjayo ennyumba kwegamba jeno ayina sula mu mpuku yerine ku kifaananyi jeno ayina sula mu mpuku jeno waffe ayina sula mu mpuku do you know what it takes to be a jeno okitegeera so bantu balina getting used ba jeno baffe ku level ya jeno obeera olyoke ate no professional army tetukyalina bali ba jeno bye mwali mumanyi abatamiivu bano abaana bali studied okitegeera bakoze missions ezenjawulo ezo missions za Somalia sente zanjawulo ziriidinga kuba bulamu kukola ki kuwaayo bulamu kati golooza mwe mission teyajja mu sente omuyise wakwejala nti agenda mu mabaala ni kati sente ze ziragawa ennyumba agizimbidde overtime nantono nnyo simanyi n'abantu kyebasu era buli muntu afa nga bajjayo amaka gakaweesa amaka gagundi kati mwaga webasula muyingira pole senga katwabalaze nga ali muyingira pole mwandigambye kale laba afudde bwatyo ate katubalaze nti afudde ali bulungi nti sente yazijjawa bana Uganda mwagala ki tutwala muwala we yali buli kimu nze natuuse ku muwala we namukozeko interview ngaba namawulire fena tuli awo naye ng'omwana taliimu wadde kukaaba simanyi yeevulungule mu ttaka Abaganda tebamanyi abantu b'omu Africa until we realize nti okufa is a process kasita ova mu lubuto lwa maamawo n'okufa kusuubire okiwulidde kyova olaba lugendo baga nti yatya okufa yasigala mu lubuto lwani lwa maama we why womala ozaalibwa bwoti embaga ezimu eziri mandetole mu nsi yembaga y'okuzaala n'embaga ey'okukola ki era tugala tulina embaga 3 eno ey'okwewasa ye ya formalite naye ziri kompa lusalo ino zimiitinga now nabuziza omwana wa General Lokech how come linnya lyenkoza ate TV saziyisiza toka ate lwaki temwayingidde zenayingidde emirundi baganye oyingira nange nazze okitegeera nekikulaga nti abantu bonna bali ku mitimbagano batulaba emirimu gye tukola ki nze natuuse wali nga nange ndaba NBS ne NTV bagiganye ninga isimuolagawa naye newunyiza nga bajje noga president yitawo president president wa blogger se yitawo baveeko nga nyingira nga tulya kimere nga ngenda wakola mukyala wa General Lokech nga ndaba muwala we asomera Cyprus University yakomyewo ali mu 3rd year yabadde controlling buli kimu ate nga ye muto baganda bali ba London tebannatuuka yasalawo buli kimu nga mugumu naye namubuuza lwaki oli mugumu nangamba taata wange bwati bwe yantraininga okitegeera taata wange bwati bwe yakola ki we yantraininga ninakifunyemu ekyokuyiga nti mpulidde abantu bangi we bafiirwa ne beesasagga ne baggula eno bagenda otereera nga batandika simanyi babba batule simanyi babba kaadi kubanga wali oli mu kwesiitasiita ku ttaka not coming to reality nti Isima akoze eki afudde what do I do kambeere steady focus n'ebisigaddewo bireme kukola ki kubula ewa General Lokech nga teri kiyinza kubula buli kintu kiri in line era bwojja tuula mazzi emmere weeri wali tokulosinga line era lewo kuba ebifaananyi at time ejja kutuuka okitegedde
naye kituwe ekyokuyiga nti okufa process gyeri mu bulamu bw'ofiirwa omuntu ate ne weesuula eri mu nnimiro n'okola ki amubbi ng'ajjawo gundi gaasi nga bajjawo essimu nga bajja tobawulidde ebintu byabula amasowaani gaabula juzi mulumbe bagundi yagabba senga yagabba nga mutandika okwewaliza because yes wafiirwa naye walema okwecomposinga osigale ng'oli ki focused abantu abali focused today tewabaddeyo nakkaaba wayingidde munda kyekyagenze ng'owakayingira geti munda webati sooka otunyumize nga nakayingira nkugambye ng'emmotoka z'abajjeno ninga nawe okkiriza mbu gwayingidde natuse ku geti nga ndabawo obusajja bwa military eza uniform ez'enjawulo nga 8 bulaka gulini ame gulini gule kitaka nga bono bwana buyimiridde buzikutte bulina ku bisambi buvubuka naye nabadde sinnatuuka mu maaso gaabwe manyi masiki nga tendaga kati nabadde nga nyambadde masiki yange ya bulaka naye nga masiki eno ebuuza omuntu kati nenjisa bbiro wano president wa blogoze mukwano go General Lokech munaye yafu yingira munayisima sanitize nengenda nga mpulira bulungi kuba yes nawe ntusate IGG nampita todongo nze yagenze ne IGG Madam Betty Kamya nze yayambi abamawulire nga bafa interview enkuba ejja ne bangamba n'okugamba isima tuyambo oyite todongo oba Betty Kamya kati nabadde ntidde nga simanyi obalange basobola okumpulira njuzizza nagenzo laba edisi wa Betty Kamya nkuyanga isima minister akuyita omuwerekereko kuba amawulire kyennyini ate nga bali kyebava okunsaba era oba walabya amawulire ago nabadde wendi mu mugongo gwa bwenti so kyandaze nti buli wobeera nga ofunye public trust olina ebintu byolina okwejjamu kuwemula kuyomba kuvuma abantu kumala googera bigambo byanjwanjwa ka public trust ako kakwate nga kintu kiki kikulu ekirala kandaze nti kolagana nnyo ne security forces nze isima kafyu yenna lockdown abasirikale bandabira eri ndowooza bamanyi ndi essential waka tebambuuza wadde ebbaluwa gulirawo isima gwe paaka deya paak isima yitawo ate ke naleeta drone ne bafande bagitya ejemyansi ate tenagenda mu butaala buno ngenda buteeka mu wiiki eno ejemyansa ne bafande genda so oyingidde munda tuse mu nyumba natuse munda sad nyumba erabika bulungi jeno yagikola bulungi waliwo ebifaananyi bye decorations ebintu byonna byeyazakola ki ayitamu kyansanyusiza nnyo nti famire ye ebadde eri kam okitegeera however bo babadde bamulabanga mulwadde eka bo babadde bamulaba nti ki mulwadde whether kyetulaba oba kye batunnyonnyodde kyekyo yo poliisi yatukakasizza nti mu postmortem badoctors ab'enjawulo babaddewo even family ki members kati ekyo kyatukoze bulungi nnyo otuuseyo wafunyeko omukisa n'oyogera ne muwala we nayogedde ne muwala we muwala we nayogedde naye era ng'ali very strong nga weggambye yaŋŋambye taata we waato we yamutraininga okuba strong era kyeyandiyagadde akole ki abeere naye ng'asomera Cyprus ng'alindako baganda babalala babiri okuva e Bungereza osuubira ki nga kyagenda okwogera leero ripooti era nga womanya enanga yalina okukkaatiriza poliisi kyeyagambye nti bagenze ne balaba yagwa bagenze obbaaga okugulu nga kulimu bloodkirat simanyi neyingira mu kataago nevaamu negenda mu pankuliyasi okkakkana nti ng'ezibya omutima tetwamatidde ripooti nga wotumanyize ripooti saagimatidde kubanga siri muki musawo kati ebintu byonna byebannyonnyodde nze isima sikyabirabyemu connection omuntu nti yagwa mu ntebe n'anuuka okugulu sibagaye nti kwamenyeka yanuuka naye ate okugulu ne bakulongoosa simanyi ne bakusangamu bloodkirat nze bloodkirat mbadde manyi ebivumo by'abayimbi byaba byogerayogera kakaya ate bloodkirat y'omu kugulu ti ate neyingira mu pancreas simanyi negenda mu abdomen edde mulangizi simanyi oxygen ya mubule saamatidde as a cousin from gulu area we lost somebody ne bamemba ba parliament bakyali mu kwewuunya gulu yonna ekyewuunya manyi mweno Uganda simanyi kanyoka wulira omuyita mmere
sajja okugulu kuluma yatuse mu kinayo I can't breathe okugulu tugende ne report naye lunaku lumu njagana report y'omusawo mugayigireke bajja kunona ate batya ntino ki nze ngambye ekindi musawo abasawo bakuze bakuwandiikira ebbaluwa bye bakuwandiikira obimanyi wali obisomyeko kati ebbaluwa bakuwanga yaki wali okigere ndi abasawo bakuwa ebbaluwa tofunanga bbaluwa ya musawo wali osomye ku bintu byakuwandiikidde obimanyi balayira nga bagenda okukola ogwo omulimu ekitegeeza balina koodi nti ebbaluwa ya munne gwoligere awo ogenda mu ddwaliro agabaga aleeta ebbaluwa eyasembayo oli munne ategeera oli kyeyagga abasawo bannange abaana ne basoma emyaka 5 we babaaga ebikere babikwata munda we babisokoola omusawo munne ategeera oli we yakoma ero mirundi mingi buli oligenda mu ddwaliro bagamba leeta ebbaluwa y'omusawo gye wasemba okukola ki ogenda kuba bo balina oath yagambye nti ebbaluwa gy'aba yakuwandiika gwe oba togimanyi naye bw'ogiwa munne yagiyiga agitegeerawo ne bakutandikirako awo towulidde emirambo gye bakwata mu ddwaliro nti miliyoni 4 oba wanzijanjaba ki